Omubuliizi Bishop Dansani Kenya n'omukyala Basabadiikoni Rev'd n'Enkola Ekkanisa wano n'abalala abatudde mu baawo abalajja n'ababejja bannava ne basaba ne bakiwebesi abaana n'abakyala bonna n'essanyu lingi okuyimirako kaakati nga neebaza nnyo Katonda olw'ekigambo kino ekifunye olwaleero okuba nti mu maserengeta ga London era ezaaliddwayo ekkanisa endala y'Okusinza Luganda. First, I would like to apologize to those who don't understand Luganda and request those who are sitting next to any of them, please kindly translate for them. Thank you. Ekigambo kino kya ssanyu kirungi nnyo naye okusinga mu kwebaza kwonna nsaba tusoboke tuddukire twebaze abaami n'abakyala abakristayo abaali mu myaka egyasooka egy'ekyenda abasooka okubikkulirwa ensonga eno baali wantu baali mulumbe ne bayimba ennyimba zaabwe z'ekkanisa naye ne bawulira ennyota ey'okwagala okukuŋŋaanangako okusabira awamu ng'abaana ba Katonda ng'ejjinja Kristo. Ekigambo ekyo baakitandika baakissaamu amaanyi baakiteesaako ne batandikira West ne bamala ne bagenda Forest Gate ebiseera ebyo nga bakulembera okusumba Ssettimba. Osanga baali batuukiriza ekyo ekyabayigirizibwa olw'ekyabalayirirwa abayima baabwe nga babatizibwa kuba bakakasa baali bavubuka ba myaka gyange abo abaliwo mu kiseera ekyo nti omukristaayo ng'abasumba okutegeeza abayima omwana oyo aleetebwanga omulabirizi okusibwako emikono ng'amaze okuyigirizibwa ebigambo byonna eby'ekkanisa mu lulimi lwe. Ekigambo ekyo kirungi nnyo newankubadde oluvannyuma nga gye tugenze mu maaso kati ebisuubizo ebyo byakyusibwa ne bigamba nti mu lulimi lwasima okutegeera naye obuzaaliranwa bwaffe bwagambanga nti mu lulimi lwe kubanga omwana ayonka omaama we ayogera naye mu lulimi lwe olw'obuzaaliranwa. Twebaza nnyo bannaffe abo abatandika ensonga eyo kubanga ensonga eyo okuddemu ebibala bingi naffe kati kwe tuyimiridde. Wayita akaseera katono ng'era ejje lya Kristo abakkiriza Katonda ne bannaffe abakristo nabo ne basimba okwo ne batandika okuweereza okusinziza wamu. Ekiseera ebyo baalinga Venerable bamala ne bagenda e Holloway era bwe twogerera ng'ekibiina kinene ky'abakristo kisinza Katonda mu lulimi Oluganda atyo. Waliwo n'amakanisa amalala. Twebaza bannaffe nga maama Mmere Nkata abakulemberwa ekibiina ekisinziza Shooters Hill. Twebaza Rev'd Jackson Samba Kasozi abasinziza Finsbury Park. Twebaza Musumba Godfrey Kaziro olw'okusinza kuli Wataru era nga kino kyekituuseeko okusinga ennyo tukyebaliza nnyo Katonda nti okuyaayaana okungi okubaddewo ng'Abaganda baagala wabeerewo okusinza mu lulimi lwabwe buli ssabbiiti kaakati kituukiddwako kubanga
era twebaza nnyo Katonda olw'ejja eddala eddene ery'abanaku abasabiriridde nabo nga babuulira enjiri ya Kristo okuba nti nabo basinziza ku Lwomukaaga enkya. Amakanisa mangi gakulemberwa abasumba b'enjawulo etuyita abasumba b'enyoyo pastors nga Baganda. Tulina Mama Mary East London abo basinziza ddala mu Luganda. Tulina n'abalala bangi abasinza Abaganda aboogera olulimi Oluganda naye newankubadde basinziza mu Luzungu naye nga baana nzaala zaffe Baganda. Kino kirungi kubanga tulina emiti emito mingi kyannaku okuba nti abatakakasa nnyo olulimi lwaffe naye nga nabo tebasuuliddwa balina ababalyowa emyoyo era nga tukakasa nti mu kulyowa kuno emyoyo bangi etwatandikira kyekitubeezezza ki kye tuli era kyekituumye bangi kuba omuntu akkiriza mu Katonda ateeka okuba n'empisa ennungi. Ntuusa okulamusa kwa Ssaabasajja nga musanyufu nnyo olw'ejja eddene ery'abaana ba Katonda abaweereza Katonda wano mu Bungereza. Ffe ab'omulembe guno Ssaabasajja yatulina okubategeeza tuli basanyufu nnyo kubanga omusingi ogwatandikibwa jjajja w'abakitaffe ffe kaakati okutambulira twogera Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye. Ye yayita abazungu baleete omusana naye kaakati ab'omulembe guno ffe tukoleezezza ettaala wano mu Bungereza. Nkakasa bangi twabasabirako mu makanisa amalala g'oluzungu mu ssande endala teri gy'olisanga kanisa ejjuza ng'ekkanisa zaffe ez'ab'olulimi Oluganda bwe zijjuza. Mukama waffe Ssaabasajja atunyumya okubalaba ng'abakuutira mwongere okwagalana mwongere okukolera awamu ng'abakristayo. Tuli Mukama waffe akituutira abayigiriza be timwagalanenga bwe munaayagalana kuba nabategeera nti muli bajulirwa bange. Era yababuulira nga bwe tutusomako mu Luka essuula 11 olunyiriro 17 ng'abagamba nti obwakabaka bwawukanamu obwakabaka obulala n'ennyumba bwe yawukanamu ennyumba eyo erwa. Abaana ba Katonda abali mu Bungereza atubye nnyo okubalaba Ssaabasajja mwongere okumulisa omuliro guno nga muli wamu nga mukkaanya nga mwagalana nga Luganda nga Kristo bwe yakuutira abayigirizwa be. Awangaale Ssaabasajja Kabaka wa Luganda. Tugenda kugenderera tuyive anthems. We are now going to stand to sing anthems. Oh
lya Katonda isi okutegeera kwonna gikuba emitima gyammwe n'amagezi gammwe muleme okumanya Katonda n'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe era omusala Katonda ayinza byonna kitaffe n'omwana n'omutukuvu gugumerwa okwakomesa ogwo emirembe n'emirembe. Mbasaba katono nnyo mutuleko omusumba Kateera ayireko mulabe omusumba kwagala wuno naye waali tulina kwaya ebudde wa Pastor yegenda okuyisalinga wali. Now in this church we share this church with Pastor Calvin Back. He's my uncle here and I'm his message. Pastor Kevin Back. Members of St. Jude, St. Eden Church, members, can you please stand up? Most of those are PCC members. We want to thank you, friends, for coming. Thank God He has made the day. Wind sound, rain is a blessing. Mother Church Waterloo, we took good day, we took long time, take it up to you. Mother Church era kasano bigwa mama tukona okutya okutegeeza nti tuli baddala yatugenda kukola munaawe. Twagala kakati mu kisa kino okuyita Sabadinkoni abaana baffe banayakala okubagadde okuwa Sabadinkoni afuuse Omuganda and Kassaamu bakoba Ssaabasajja wali wano. They are saying the Archdeacon of Croydon will be given a clan. And the name he is going to be Walusimbi. The new Croydon Archdeacon is going to be Walusimbi, the chief of the clan of my clan, and he is my uncle. Can you please bring the drum? Who's going to drum our clan totem beat? Omubala kwaffe Walusimbi aluwa muleke akatoma muleke ngoma bannange. Now he's going to be drumming nze mfuse muzukulu Now, because the Archdeacon has worked hard so tirelessly to make this happen, the whole church has appreciated his efforts. And talking of that, these young people are bringing a gift to him to say, thank you, Archdeacon. When we all stand up, Okusaba, Eyakulembera. Tulina Bishop Abdel oba erinnya ebbaasi alinnya yawuzebuuzi tetumanyi naye ssebo Bishop ne maama abantu bano basanyuse ne bagamba nti ne Bishop yagwanayo okwebaza kugatakika eddakiika entono najja twamugamba nga tumanyi nti anaasobola naye asobodde
katujje ne maama. Yeah. Can you please come down? Can you please come down? Abavubuka mwenna abatumije mwolekere nga omusumba omukyala wa Ntege owasabadde sabasabadde waffe omulangira n'omukyala omukulu w'abakristaayo abakebezi mwenna abakristaayo mwenna nebaza Katonda olw'okutuyita okubeera abajulirwa kintu kino ekikulu ennyo mu bulamu bwaffe ng'abeYuganda. Tusanyuse nnyo okulaba nga mumaliridde okutambula ne Mukama waffe mu ggwanga lino eritali lyaffe, era twegalira Katonda abanyweze mubeere abajulirwa, kubanga ffe obukristaayo bwaffe bannayuganda bwazimbibwa ku musingi ogw'omusaayi. Kale mubeere bajulirwa. Tusiime nnyo okutuyingiza ssebo omusumba n'abakristaayo bonna ne mutuwa ekirabo kino. Omujje Katonda ayogere bingi. Mukama abeere abakristayo b'ekkanisa eno twagala okubaaniriza eno ffe olwaleero embaga bagiteekateeka era tuliza tuteekateeka naye nga tweraliikirira nti abagenyi be tunaayita banajja naye tukwatiddwako abagenyi baffe omusobodde okujja bano bonna bakole era mubalabira bwomi nnyo lunaku luno bwetu tusanyuse nnyo ate ne mutajja okujja ku mbaga naye ate ne mwetikka omubaka omubetikkidde bannange tumweyanziza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. This is a special message to Archbishop Tony Davis Walusimbi. It's a privilege that we've come to this country, or we came to this country, and we offer to come and worship in our mother tongue. You with your hierarchy, you have the right to say no. In our churches, we only accept English-speaking worships. But you accept
accepted us to worship in our mother language. It's quite interesting that we have the liberty to blow our proverbs. So sorry, whatever, correct. I think I'm going to get it. We're going to present it. People are going to get it. No less than the Reverend actually Tony Davis was saying, we praise you so much. At the same time, I would like to extend our sincere thanks to Archdeacon Johnny Mutumba, several to see money to put it up. Era tuwadde twagala otuuse obubaka bwaffe eri Archbishop waffe ow'e York. Omugambe nti ab'e Thornton Heath obubaka bwabufumye baasiimye nnyo ne batakoma okwo ne bakwebaza byonna byonna by'okola. Era bwe tubeera eno ffenna abakkiriza bwe tubalaba eno awo bwe tubeera tuwera ne tugamba nti twajja twajja. Kale munoole ebigambo ebyo. The invited guests. It's quite interesting that our body, they outnumber the guests. Our body would like to invite you for a small function. We have organized a small function in the hall whereby we are going to interact, we are going to know more of us, we are going to tell you what's going to happen and to know more of what it's all about, what is the Mfumbe Club, and so on and so forth. Ladies and gentlemen, basi whenever you have at the same time, I would like to appeal to our guests that as a bride, we would like your help. This is the beginning. Now, as we go along in this journey, we want a lot of your help and assistance. Our foundation of this church is love. And we are going to sustain that as we go along. May God bless you so much. Let's now stand to sing our processional hymn, the Rev'd, Order Agenda Property, Irana Rukuhaide, Naye Kundi Kunatuja Kudera Kuriango, Twagala, Mangu Tugende Sol, Kubanga, Ababini Bafe, Abagin Kweshu, the Jokubiri, Abakremba Omusumba King, Bali to stand by. Julia.
We are going and proceeding to the big hall for the big meal and entertainment. The Enkola hall has thanked him and assist him now to get ready to receive our honorable visitors right now. God bless you. Wano
n'essanyu lingi bwe weesiga amakubo ge onosanyuka ddala bw'otambula n'omulokozi otambula n'essanyu lingi bwe weesiga amakubo ge onosanyuka ddala atambula ne mukama we atambula n'essanyu lingi emirembe gye ye mukwano gwe amukuuma n'obwesigwa atambula ne mukama we atambula n'essanyu lingi emirembe gye ye mukwano gwe amukuuma n'obwesigwa bw'otambula n'omulokozi otambula n'essanyu lingi bwe weesiga amakubo ge onosanyuka ddala bw'otambula n'omulokozi otambula n'essanyu lingi bwe weesiga amakubo ge onosanyuka ddala mu bulamu mu mitawaana onobanga n'essuubi lingi yakusuubiza Teach a child to be a God-fearing person, that she may not lead a failing life. Teach a child to be a God-fearing person, that she may get the everlasting life. Teach a child to be a God-fearing person, that she may not lead a failing life. Teach a child to be a God-fearing person, that she may get the everlasting life. I was born by parents who knew about my Jesus. They didn't tell me everything about his life and death. I didn't learn how to pray to God my soul. I want you to teach us how to pray. I was born by parents who knew about my Jesus. They didn't tell me everything about his life and death. Didn't learn how to pray to God my soul. I want you to teach us how to pray. Teach a child to be a God-fearing person, that she may not lead a failing life. Teach a child to be a God-fearing person, that she may get the everlasting life. When they say we're trouble, yes, they say we're rising. Feel this the voice that is before bluffing. Hallelujah, sing out, who will give you trust? Bring us up to stay God's right. When they say we're trouble, yes, they say we're rising. Feel this the voice that is before bluffing. Hallelujah, sing out, who will give you trust? Stay God's right. Teach a child to be a God-fearing person, that she may not lead a failing life. Teach a child to be a God-fearing person, that she may get the everlasting life. wako jaga okuda mu kubategeeza nga abambi bali eno I'm
ebyanyo Pawulo yagamba nyongera okumumanya n'amaanyi agali mu kuzuukira kwe, so that I may get to know him and the power of his resurrection. Bayibuli eyogera negamba nti byonna birungi naye si byonna nti bya mugaso. Tugoba ebintu bingi birungi naye tulina okulondamu ebyomugaso. Abali amagulu twakizuula nti okwogera okumanya kisinga byonna bye tugoba mu nsengo. Wagonagala kinasookana naye koze Ladies and gentlemen, basebo ne banyabo abemabega nsaba tuwuliziganyeko tulina essanyu lya mukiwangonja bannange okulaba nga Mukama atutuusiza ku lunaku luno olwaleero. Twagala okwebaza Katonda kubanga ekyali ekirooto kituukiridde olwaleero.
tetunaba kufuna mukisa kubuuzaganako naye wadde olina kyokutte kyukira ku muno mugambe nti owange otya nno webale kujja webale kumira nkuba mwebale bannange. I think for the sake of our people, let me put some few words in English. This was once upon a dream, and now it's become a reality that the church is born and is here. We started this service on Christmas Day, on Christmas Eve rather, and now the Archdeacon agreed to launch this church on the day when the Holy Spirit came. It's amazing how God works His plans. It wasn't really intended that we had this idea that we have this church opened on this day. I can say it's a coincidence, but not a coincidence, but planned by God Himself. I just once again want to thank all of you who have worked tirelessly, the PCC and the executive who have been working day and night to make this a reality. I want to thank my team, the standing committee. Standing committee members, are you there? They are serving. I want to thank you. Well done. Well done. I want to thank my deacon who has been so instrumental in advising and everything. Not so if you see any successful project, believe me, there are some strong women within it and behind it. I want to thank my wife Elizabeth, who has been the source of encouragement. Bannange kambategeeze ebyokuga mubiveeko naye Mukama bwakuwanga omukyala atya Katonda bakuwadde ekirabo kyonna bakuwadde ensi yonna yamba Elizabeth. She is a genius. Mukama yebaze bannange byonna emulaba abasajja omukugwamu amaanyi n'ogamba tebijja kusoboka naye ebintu byonna biyimiridde. Tunulira abengeri ttiimu y'abakyala gye tulina twagala okwebaza Katonda olw'abakyala abakoze obutaweera ne bakulembera mukyala wange. Twagala okwebaza Bishop n'omukyala Bukenya, Bishop n'omukyala Bukenya. Twagala okubeebaza kadinde okubendiga. Twagala saba okubeebaza olw'okujja okutukyalira. We want to thank you for your coming at just a short notice and you turned up. God bless you, Bishop. Abaana ba Katonda, twagala okwebaza mwenna abavudde wano, abavudde mu Ntanda, abavudde mu nkola y'ensi, abavudde emmanga eyo kumpi ne Bufalansa. Bannange twagala okubeebaza. Twagala okwebaza bonna n'abategera Luganda abazze. Tubakubireko mu ngalo bannange. We want to thank those who are coming from all parts of Uganda who are here. Our brothers and sisters, you are very special to us. All brothers and sisters of St. Jude, you are very special to us. Thanks for coming. Thanks for this gospel choir. Where is Pastor Hakim? Omusumba Hakim, twagala okwebaza. Bannange, ebintu bino bimulaba ekiro ku musajja eyo mu ngalo. Mu kkanisa eno balina ekifo ky'amaanyi nnyo, balina ekifo ky'amaanyi mu maaso ga Katonda. Temwewunya n'okuba tukwaya nagiteeseteese. Eyo nange mu Bungereza gye natandikira obuweereza mu kkanisa ya Pastor Hakim nga tukola naye, tusaba naye, tusiiba naye. Mu mbeera enzibu, wakati mu buzibu, ne tuyimirira ffenna n'omusumba oyo Hakim. Mukama akwenye omukisa mukulu wa Hakim. Pastor Mmere taliiwo naye bonna twakolana nabo. Tulina abasumba Liberty Fellowship, Lincoln, Pastor Lincoln,
Kakati now Pastor Rachel alirida abanange. Pastor Rachel banange abo tusaba okusiba n'ekiririza. Ensonga yonna ekwatako obanga bikwata ku ofiisi y'eka by'abaana kusoma nga biganye omusajja watukwatisa ekkanisa yagatta ekkanisa ne gavumenti mutuyise eddoboozi lyaffe okuwanirira abantu baffe tofaayo nga bwe babuulidde bishop abuulidde nti kabaka wa Buganda agende bakabaka ne bafuga nabo kwe yonna gy'osinziza oba oli ng'osabira mu Roman Catholic naye bw'onoba memba mu kkanisa eno tulina obuvunaanyizibwa okulabirira mu nsonga zonna ez'omwoyo n'ez'omubiri. Njagala kuwasa ntuukirira, njagala kubatiza ntuukirire by'amateeka kati tuyiseewo. Mbaagaliza obudde obulungi, mbaagaliza ekiseera ekirungi, Mukama abawe omukisa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssebo mukadde waffe Nkika n'omukyala Rev'd tusanyuse nnyo obugamba bwaffe obwo obuzimba. Tusanyuse nnyo obugamba bwaffe obwo obuzimba era ssebo wavudde ku stage Rev'd Ntege ffe ng'abakristayo tuwulira nga tulugumyemu era we tuli tulwedde webalinnya olutalo lw'olwanyi ate ne Rev'd Walusimbi nakirika Walusimbi naye mutuusira obubaka bwaffe olw'olutalo lwalwanyi okuyunga olujegero olwo okututuusa mu bwanyonyi. Kakati nenda kwata sinaba kuyita sina kuyita omuyimba omutuutuufu badde njagala kuyita omukadde waffe Kajumba Kajooba alina obubaka bwe yeetisse bw'ayagala okututegeeza. Abantu baffe mwenna bannange mbaddeko e Buganda era Ssaabasajja ne mukuba ne mulabako bwenti ne mama Nabagereka naye ne mulaba bwenti ne babatumira nnyo nti babaagala nnyo wabula Ssaabasajja yasindise obubaka buno ng'abategeeza nti alina abakungu abajja okutuuka nga 8 mukubeeko mugalo ng'abakungu abo bajja kuleeta obubaka eri Obuganda mu ssaza lya wano ne Ireland ate bagendeko ne mu Amerika naye ng'ayagala okumanya n'ebirowoozo byammwe. Banaye mumpuliriza kaakati nina wano essimu 2 ez'omukungu we Nsambu gwe mujja okukubira essimu mubuuze enteekateeka nga bwe ziyimiridde. Waliwo n'abakungu abalala mbalaba wano nga mukyala Kavuma n'omukulu nga Dr. Sekoyama nabo ndowooza bajja kuba nga bamanyi enteekateeka ezo. Naye nga essimu ya Nsambu Musisi eri bwetu tulina peeni n'olupapula mujeewo peeni n'olupapula kuba Ssaabasajja bw'atuma omubaka mwenna mulina okubeerayo ne muwuliriza. Essimu eri 077 88 45 4900 ate ey'okubiri esooka eri 077 88 45 4900 abatamanyi mu Japanese eri 077
885-4900 ate endala eri 056-015-690-66 kanjiddemu 056-015-690-66 bannange mukuba amasimu mujjumbire abagenyi abavudde eri Ssaabasajja abajja batuusaako obubaka obuva ewa Ssaabasajja ate nga baagala n'okuwulira ebirowoozo byammwe nga bwe buyimiridde ku Buganda. Ssaabasajja awangaale, Ssaabasajja awangaale, Ssaabasajja awangaale. Ekiseera kano mbadde njagala okuyita omuyimbi waffe Iplos. Otambula, okulokozi otambula n'essanyu lingi n'obwesiga amakubo ge osanyuka byama. Otambula, okulokozi otambula n'essanyu lingi n'obwesiga amakubo ge osanyuka byama. Atambula ne Mukama we, atambula n'essanyu lingi emirembe gye emukwano gwe amukuuma n'obwesigwa. Atambula ne Mukama we, atambula n'essanyu lingi emirembe gye emukwano gwe amukuuma n'obwesigwa. Otambula n'omulokozi otambula n'essanyu lingi n'obwesiga amakubo ge omusanyuka byama. Otambula n'omulokozi otambula n'essanyu lingi n'obwesiga amakubo ge omusanyuka byama. Obulamu mu mitawaana olw'omanga n'essuubi lingi yakusuubiza n'omukwano gwe talikulabira Mukama. Obulamu mu mitawaana ne mu ssanyu okujaguza omuzanyisa ye Mukama wo agaba byonna mu bwenkanya. Otambula n'omulokozi otambula n'essanyu lingi n'obwesiga amakubo ge omusanyuka byama. Otambula n'omulokozi otambula n'essanyu lingi n'obwesiga amakubo ge omusanyuka byama. Otambula ne Mukama anakuwummuza. Obulamu emitawaana olw'obanga n'essuubi lingi yakusuubiza gwe mukwano gwe talikulabira Mukama. Obulamu emitawaana n'essanyu okujaguza ky'omusanyisa ye Mukama wo agaba byonna mu bwenkanya. Otambula n'omulokozi otambula n'essanyu lingi n'obwesiga amakubo ge omusanyuka byama. Otambula n'omulokozi otambula n'essanyu lingi n'obwesiga amakubo ge omusanyuka byama. Obulamu
afande n'ebintu bino atubuulire nga tebyava tebyatandikira ekabe kasinga nafe atusiremu esimu pasika kinsebo annange okwekubizako kataetudebrandi Ntege mabege nazirunda nomwensonga eyo byonna byemulaba ebikolebwa omukulu nayinza okuba nga alina ensigo gyeyateekamu ate sirebrandi yenka naye nafe abamu abayimiridde wano okutunulako bwetutyo omukulu nayinza okuba nga alina ajja tubuulira. Haleluya! Mudemu kyaliira omanye ekigambo amiina kikulu nnyo obulamu bw'omuntu ng'omanyibwalyo Katonda kati kusiriikireko katono Abaganda kino kakyogere tukulinga baneetinga buli kaseera baba boogera ffe kati ogwetuuka omuntu ng'ayogera tuwuliriza kale musirikeko katono tuwulirize. Njagala kwebaza Yesu olwa Rev'd Ntege. Rev'd Ntege aliko Katonda. Rev'd Ntege oliko omukono gwa Katonda. Yensonga lwaki mutudde wano mpaka saawa zino. Singa tebaddeko omukono gwa Katonda singa wano wakano Mukama yebaze mudde muti amiina. Ne baba munnabyabufuzi ng'olina ebigambo tuwoma bitya toyinza kukugira abantu wano saawa zino zonna nga bali wano okuddako ng'oliko Katonda. Oyinza okuba nti oli wano oba olina nnimba naye omukono guli ku Rev'd Ntege ogwa Katonda n'okusibidde wano ekyo kikubire mu ngalo. Mukama yeebazibwe. Musajja gwoliko Katonda nebaza Katonda omanye okulembera omuntu aliko Katonda nawe gwakulembera ofuna omukisa. Ekyo mukiwulidde mwenna Rev'd Ntege ffenna bakulembera wano mu Luganda tugenda kufuna omukisa gwetulabangako. Mukama yeebazibwe. Njagala nnyo okwebaza ssebo mukulu Mpanga ono namusumbako nemusumbira ddala ne mugamba olina okulera ekimu eky'ekkumi okuleta ekiweebwayo saavisi tebakeerewa ono. Rev'd Ntege namusumbako nga tusaba naye nga twogera ennimi mamashakata oyakuba n'emizigo era nekukuganga n'ogamba nti ate onoonya akiimu. Rev'd Ntege akuleddala emizimu nekiva ku bantu kubanga kyawandiikibwa nti abakkiriza banaagobanga ki emizimu agigoba. Tomutugamba omwana nogamba atugamba esibi yakiimu ng'omukuleejaljamu obubuzi. Mukama yeebazibwe. Kakati kino ekintu kyemulaba ekitandise wano kyawandiikibwa mwezi Ekkanisa n'Olwokuna waba walina Bayibuli y'Oluganda akisome kyawandiikibwa mwezi Ekkanisa olunya Olwokuna yiino wano yiino abayambire kibasomere kuba Bayibuli kino kyemulaba Rev'd Ntege kyotandise awamu ne banno Katonda ng'ensi tenaba nakubangibwa nogwe tomuyinza olizaalibwa Katonda n'akiwandiika. Kino kyemulaba njagala mukiwulirize kiri mu Ezeekeri essula 3:4. Njagala nnyo n'okwebaza muziza nti Daniel Kadumba Father Bishop nebamata Archdeacon oyo netuka kuddewa nenyinako mu maka ga nnyina n'ajoya ennimi nenga okutuliza engeri gyena ly'omusiraamu engeri gyenayogera ng'oluwabuwa naalifulomusarabiya fakati engeri kitange gyali mufuti w'Uganda eyasooka mu Uganda yonna onava ebitiyana nekukubanga mumanyi Sheikh Swahili Semakula ekatumubulemeezi eyalina ekigere ekisajja ng'ate ekidyesa ekisinga obunene ekikwatangako ng'afuna kyayagala. Naye nange Yesu nange nandokola olabanga Yesu tolaba nti Abdulahakimu embanda loloka Petero nga Yesu omulabyako olimu nga kubasabbaawo tolaba nti wesalira musango. Abdulahakimu is a born again Christian and Petero Yesu ogolokoza okutumulira oti tokuyebazibwe nge muntu amina temweraliikirira ate omuti sijja kulwawo ate sijja kubuuza baagala kulokoka kino kyoto kitya wakatolera ajja kutubuuza nayagala okulokoka sijja kubuuza onoma bweruti awo nagamba nti omwana w'omuntu genda otuuke eri ennyumba ya Isirayiri teekawo ennyumba ya Buganda teekawo mpulire oyogere nalwo ebigambo byange kubanga tutumidde n'eggwanga ery'enjogera
gy'otamanyi era ab'olulimi oluzibu wabula eri ennyumba ya Uganda tekawo ennyumba ya Uganda si eri amawanga amangi ab'enjogera gy'otamanyi era ab'olulimi oluzibu b'otayinza kutegeera bigambo byabwe mazima singa mutumiddewo bandikuwulidde naye ennyumba ya Isirayiri ekyo ne kibi nnyo tibali kuwulira ekyo mugambo ekiddira eri tetujja muwulira Katonda yennyini asazeewo nti eri gye mubadde mu luzunguzungu okuti oboogera ta mu luzungu yagamba nti okute toyinza kwogera kute ate obinoonya bunoonya ate niwerumba olulimi wano lefulani ntego okuti agenda kukugamba nti okute bwe bagamba eri okulokoka bakugamba obeere wa mpisa nnungi ubeere n'empisa ennungi kudumanaazi bayibuli egamba Efeso 2:8 tewaliwo kikolwa kirungi kyoyinza kukola n'olokolebwa twalokoka lwa kisa omuntu ayinza okubeera n'ekisa nga tolokose oyitibwa kudusiina omwonoonyi omulungi oyinza okuba nga ne ku kyalo olinawo n'emmotoka etwala abantu ku bwereere oli ne bwakulyaza amanyato mu banja oyitibwa hambosiina tonnalokoka okulokoka is grace kisa kya Katonda ate ssebo mukulu mpanga ne mukulu Ntege mu abantu abazze wano saagala lugeri nakulamu olusembyeyo buli wiiki omusumba gy'abagambye dikoni Ntege gy'abagambye mulina okukuŋŋaana mujja kuwulira ebinene nze yogera nammwe nali muisiramu sibaga abaisiramu abaluka kwirya bino okufuna amaduuka nze natayiriibwa nina emyaka 5 eyantayira ye Semayiri yalina waliiso limu yafa n'okufa yanimba magera kupimako mpale n'atwala mu lusuku edda empale bazinyanga byali n'atwala mu lusuku agenda kupimako mpale nagenda okuwayo nga ntindika musaayi n'olwekyo bwali mu kifo kino musumba Ntege Katonda akugamba takutumye eri bantu balulimi lulala akutumye eri abantu ab'eggwanga lyo si banjogera ndala gyotajja kutegeera atumye Ntege ajja yogere nammwe mu lulimi lwammwe lwennyini mutegere Katonda mugambe nti amiina n'olwekyo kino njagala kibakuutira toyosanga kujja wano nkwebaza kubanga buli lunaku otandika ekintu okimaliriza nga bw'otandise omulimu guno nkwegera mu nnyala ya Yesu Kristo gubeeremu ate okumaliriza abantu bano Mukama bawa omukisa abantu bano banoonya ggwe abantu bano tebalina kye beetaaga abantu balumizibwa abantu banyigirizibwa abantu ekiro tebeebaka abantu beebakwako emyoyo emibi ekiro obusajja obukadde babuloota nga bwebase nabo Mukama wange nkwegere tebalina kyakukola kati kyebasala okukola ne bagenda mu basawo ab'okubabba olubbi abeefuula abalogo tujja kumugobola oyo yajjagenda nga talina gyalaga ate ne bajjako sente zaabwe naye ku mulundi guno Mukama otandise ekintu kino mu Thornton mu Thornton Heath nga ngaleyo yennyini yekitandise abantu bagenda kusumululwa abantu bagenda kulaba omukisa abantu bagenda kuwonyezebwa abantu bagenda kubaka kutulo abantu bagenda kufuna emirembe kyenva nsabira Mukama wange Rev'd Ntege n'omusajja mpanga nebona abali wansi w'obuweereza buno obwoluganda kutandise omukono gwo gubabeereko bawenga amagezi bajuza omwoyo omutukuvu Mukama wange bawa amaanyi ag'omwoyo buli mulwadde yenna buli muntu yenna najja gye bali ng'alina ekibuuzo babenga ne ansa enemuddibwangamu Mukama getunaakugulumizanga nsaba omukisa ogw'enjala gusigale mu kifo kino nsaba amaanyi go gasigale mu kifo kino nsaba okwagala kukubeere mu kifo kino kubwa Yesu Kristo Mukama waffe mwena ne mudamu nti amiina kiwedde gamba kiwedde witness this great spiritual uprising which is taking place here in this church in St. Jude's. When I first met Nathan, I knew, as has been said, that God was with him and that he would be richly blessed in his ministry here, and he's well supported by you as you travel from all over London. And when we started this service some time ago, he came to talk to me about it, and he said, "Do you think we can start it?" And I said to him, if God the Holy Spirit is with us, who can be against us? And so therefore this will receive God's blessing and go from strength to strength under Nathan's guidance. So thank you very much, Nathan, for starting this service.
we, from the Bishop, give you all our love and many, many blessings. And thank you for today, and for the feast, and for the Bishop, and especially for making me a thief. I don't know what it means. Does it mean I have to pay for all this? But I wish you God's blessing in the years ahead. I shall come and see you many, many times, and from Nathan I shall hear good news of you. May Jesus bless you every day. God bless you. Archdeacon Tony from the Church of England in Southwark, and I just want to wish Nathan and Ntege and the people of the Ekkanisa y'oLuganda God's blessing in this new venture which has started today. It's our Pentecost feast, which is the birthday of the church, and it's a great day to start a new venture in the Lord. And the idea of having a Ugandan language service is to unite and bring together all the people of Uganda who live in London, and we encourage them to unite around this service and to use it as a great community event and festival whereby they can bring onosanyuka ddala atambula ne mukama we atambula n'essanyu lingi
wamukuuma n'obwesigwa bw'otambula n'omulokozi otambula n'essanyu lingi bwe weesiga